Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku lugambo nkulayirira ebigambo bino wallahi billahi tallahi temugenda kunzija ku lugambo baana mmwe nze mbabuli gakangwa matu bannamasaka muli mu muzannyo temunnalaba tambuza video ennaku z'omwezi nga 25 Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agenda beera mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaggwe. Ngenda kuwa program gye nsuubirako namungi w'omuntu mu campaign zino. Ennaku z'omwezi nga 25 omukulembeze agenda beera mu ssaza lya Kabaka ery'Ekyaggwe mu district eya Mukono ng'akyazibwa omukyala Betty Nambooze Bakireke. Awo osuubirawo Nasiisi namungi w'omuntu ate amala agangudde mu matu engeri gyendi nti ku lugambo kwendya nange ne ŋŋamba bantu bange kuno ninako bakyali bange bangi nnyo abaagala olugambo bayire njasooka otwala omukisa guno okwebaza ba comment section warriors. Waliwo abaana mu comment section nga gwe yasamira ebyekisiru omulimu gwabwe gwa kweŋŋanga kukukuba mpaka lwova mu comment section. Gwe kasito takayo ka comment ak'ekisiru nze munaye sikyalina maanyi bali abaana bangamba gwe simple tuula gwe laba bulabi buli lunaku ejje lyeyongerako banaye mugende mu maaso kati njagala ejje eritambuza video nga gwe omulimu gwo gwa kutambuza video banaye gitambuze nga bawe nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine avudde Mukono ennaku z'omwezi nga 27 because Masaka agendayo nga 29 kati izita 27 oba 28 ennaku z'omwezi nga 27 Bobi Wine agenda beera mu district kati gyenkakasa era gyenkakasiza ddala nti yesinga okuba n'eggaali agenda kubeera mu Iganga district. Wenjogera ku Iganga district oyinza oba tontegeera kiki kino kyentegeeza Iganga district. Abo boolaba basebo ne bannyabo eyo video yakwatibwa just a few days ago. Omukulembeze taliiyo naye waliwo ekisajja waliwo ogusajja baguyita Mudyobole. Ogusajja gulina ekigaali kati mu bannamasaka mukyali mbiwero mu bannamasaka mufunye okugezesebwa okusinga okuba okw'amaanyi mu abaatandika ebintu bino bante mubinteekamu bannamasaka mu abaatandika ebintu bino nga munsudiya mumpa ssente nkubeka kuyege mpogane nti mu abasinga okwagala Kyagulanyi abaana b'Iganga balina ekigaali kati ekyo ekigaali omukulembeze teyabaddeko just yabadde mmeeya wa Iganga municipality bakansalazi kosa ne Mudyobole kati bo tebakyaziyita laale bakuyita kudyoboka abaana b'Iganga lwale tebakyaziyita laale bagamba tugenda kudyoboka kati ne bannakampala we balaba ebikujjuko bino ebya Mudyobole bye bayita okudyoboka baasazona bagamba nti dirwe muddamu okudyoboka Mudyobole second phase bassebo ne bannyabo. Ennaku z'omwezi nga 27 omukulembeze oluvannyuma lw'okulemesebwa okugenda Iganga okuba lwali mujjukira the other time yasazeewo ennaku z'omwezi nga 27 if I'm not mistaken agenda beera Iganga municipality mu kudyoboka festival phase number 2 eyo sisobola gisubwa Sumaka nfunira wengendo sula Sumaka nfunira wengendo sula tugenda mu kudyoboka 27 omukulembeze ali Iganga kati kugambye eri lwale ze Iganga nga zikomanyigiddwa Mudyobole bassebo ne bannyabo kiri kibeeranga kivulu because Mudyobole
ali anopposite we twogerera abasigadde bonna abadde mu race bwe balaba ku zino videos bafuna pressure bamululenzi batugambye tava ku toyi buli lunaku abaddukana yejjusa lwaki yajja independent nga bamumye kaadi Mudyobole yali mu kibiina ky'FDC naye oluvannyuma lw'okulaba omusana yagamba nvudde mu FDC ngenze mu kibiina ky'abantu National Unity Platform era omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bwe yali nga ayita obanga akunga abantu okwegatta ku kozi Mudyobole yali omu ku bo ojjukira olunaku olwo Mudyobole yajja ku kitebe ne bamukwasa ne kaadi ye emuyingiza mu kibiina ne babagamba mugende mukole ground tugabe kaadi basebo ne bannyabo ne bakwata kaadi ne bagiwa ekisajja kimudyobole kati kyalese mu kudyoboka 27 tugenda yiganga mu kudyoboka waliwo ekikyala ekirungi ekimyufu oba bakita maki something ekikazi kirungi naye kiri ekikazi we kibeera mu kudyoboka festival wala kiyinza okuwagaza okugendayo kikazi ekyo bannekireka bakitwala nandibadde nkyewasiza naye nga bassebo ne bannyabo 27 tuli mu kudyoboka eyiganga kati mwe bannamasaka abaana b'eyiganga bagenda bayigiriza kye bayita okusuusuuta n'okusoosowaza kussa n'okujanjawaza Kyagulanyi naye bannamasaka si basiru buli kye mukola mukimanye Katonda yabawadde chance buli kye mukola nga bo badda ku drawing board nga bakikubisaamu emirundi 2 naye nga mu butuufu g'amazima eno eggaali ya Mudyobole gwe kasite kusanga mu kkubo giviire kati soko giwulira kati balina akayimba ke bayimba ti ow'ekisaawa kyogema wano oti twenda Mudyobole buli muntu eyesimbye ku Mudyobole eyabadde yesimbye ku Mudyobole nga bamugjamu bakoze akakiiko k'ebyokulonda akaabwe atayagala ovaamu teweeyagalidde nga bakubira akayimba ow'ekibaasi kyogema wano oti twenda Mudyobole ow'ekisaawa kyogema wano oti twenda I swear I have to date a Musoga woman because nalabye abakyala b'e Busoga nga bajjanjawaza akayimba kano nalabye omusajja Haji nga mu butuufu ebyeddiini abyerabidde nga naanyinya n'akabina ati n'akikinaza ne ŋŋamba 27 tugenda kudyoboka Sumaka Kitimbo mbadde nsaba taata onfunire reservation ngenda kujja 24 nina obeera 25 nina obeera e Mukono oluva e Mukono nzija straight mpaka Iganga kweteekateeka ebikujjuko tubiyiteeyitemu ate tunyumirwe ku bulamu eri tekyaliraale Iganga bikujjuko bo baatandise dda celebration kati ate omukulembeze agendayo agenda ate ku kyonoona bwonoonyi wabanga Mudyobole mu bwa Mudyobole bwe yadyoboka bw'atyo kati Ssaabadyobosi Kyagulanyi Ssentamu Robert Ngoobi wanaatuukayo kigenda bakitya kigenda beera kutyo abankiyite ntya oba kupimpina I don't know tambuza video